Awuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo gendaka. Omuntu akadde yawedde yakugamba tovaawo balondedde nga ye bw'asigala bw'afaafiirwa ki? Si buli mukadde ayogera nti aba ayogedde magezi n'abasiru bakaddiwa. Abafere b'omu kibuga mulimu abafere nga bakadde. Njagala kutuulako bbali nga wali mita nga 2. Mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. You are just stupid. How can you compare the value of your life and the paper? Tovaawo okuuma akapapula n'empewo keesobola okutwala. Kati akange nina kamu. Omanyi value y'akalulu kange bwe yenkana. Kati ate okabbe kyeva njagala nteeke wali kamwasa jjute. Ntunule butunuzi obubokisi nga bwe butambula. Buterevu mbaniriza mwenna abaneeyunzeko olunaku olwaleero. Amannya agange nze Trevor Online era ng'olunaku olwaleero tugenda bba tutunuulira basajja ba Katonda okuli Apostle Joseph Serwadda owa Victory Christian Center ng'era mukiise ku kakiiko akataba abakulembeze muzikiriza aka Interreligious Council of Uganda. Ono nno era ye nannyini Impact Radio ne Impact FM, Impact TV. Ate nga ku luuyi luli tugenda bba tutunuulira Pastor Lozius Bujingo owa House of Prayer Ministries ng'era ono yatwala Salt Media, Salt FM ne Salt TV. Abaami bano ababiri bavudde weekend ne balaga obutali bumativu okuva eri akawaayiro akali mu protest vote ak'okukuuma akalulu. Apostle Joseph Serwadda yavuddeyo n'akkaatiriza nti ye ddembe lye ery'obwebange erimuweebwa ssemateeka okukuuma akalulu ke, era ye yakkaatiriza nti agenda kuvaayo ng'ennaku z'omwezi 15 alonde era yeewe mita 2 okuva polling station weeri afune akatebe w'atuula alyoka alondoole byonna ebigenda maaso mu kifo kyakubiddemu akalulu. Ye ku ludda luli Pastor Lozius Bujingo yakozesezza olulimi oluzito nga ye mugendo dde owulirirako, wabula nga yalaze nti kyabulagajjavu okugenda okukuuma akalulu nga gavumenti yayisizza ekikontana n'ekyo gwe kyolowooza. Ono yawabudde endiga ze okuleka ebigambo eby'abasajja abakulu abali mu kibuga batalina magezi bagende n'ebyo ebibye byabagambye saako ne gavumenti nga bweyogera. So tugenda batubiraba ebisinga ku bino era mbasaba mwenna abalaba mu subscribing era mu liking video zaffe zisobole okutambula ku misinde egya waggulu. Vaayo genda olonde yenna gw'oyagala. Ge magezi gembawa nange bwe njokola. Twawuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo gendaka. Kugamba sigalawo ne bw'afa alabye abaana n'abazzukulu, embaga eyiye n'ez'abaana be n'ez'abazzukulu aziridde. Kati gwakugamba tovaawo tonnaba na kuzaala mwana mu nsi. Naye nze akalulu kange njagala kutuulako bbali nga wali mita nga 2. Enda okuuma akalulu tovaawo. Kitaawo y'omu ku beesimbyewo, muganda wo y'omu ku beesimbyewo, olowooza abeesimbyewo bagenda kusigala ku polling station ki abeesimbyewo? Abaana baabwe ne bakyala baabwe banaayimirirawa obutava we balondedde. Mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. You are just stupid. How can you compare the value of your life and the paper? Tovaawo okuuma akapapula n'empewo keesobola okutwala. Kati akange nina kamu. Omanyi value y'akalulu kange bwe yenkana. Kati ate okabbe kyeva njagala nteeke wali kamwasa jjute. Ntunule butunuzi obubokisi nga bwe butambula. Omuntu akadde yawedde yakugamba tovaawo balondedde nga ye bw'asigala bw'afaafiirwa ki? Naye gwe tolina kye waatadde mu nsi. Si buli mukadde ayogera nti aba ayogedde magezi n'abasiru bakaddiwa. Abafere b'omu kibuga mulimu abafere nga bakadde. Akalulu bakaveeko tukeekuumire. Batulye halali oba naffe tubalye halali.
abakulu abakwata ebyokulwanyisa bakugambye genda olonde, bw'omala okulonda ddayo eka. Naye ne bakubuulira nti bw'onooba tozzeeyo bagenda kukozesa buli kyakulwanyisa ekiri mu buyinza bwabwe okulabika nti bakuzaayo. Simanyi awo oba oddaka. Akalulu mukaggyemu omusaayi. Bani okuba abantu omuntu n'atiri ku musaayi twalina ekiwundu ku mutwe. Tuli gunjukira wa? Ye tulivaamu ddi amagezi agategeera ne tukolayo ebintu nga tibiriimu kwetema na birala. Omusaayi gw'abantu ne guyiika ogwenkanidde awo. Kale singa twamanya, ffe tumanyi, tutegedde, tulina amatu tuwulira, information eyita mu buli kasonda, buli muntu akugamba londodde eka. Akugamba londodde eka, akugamba ebyokulwanyisa bene biri mu disposal ye ajja bikozesa. Akugamba toddaka, takulaga bwana akulwanirira. Hello. Oba bikunyumira oba tebikunyumira bye bituufu. Akugamba toddaka, tannaba kulaga naye waaterese byakulwanyisa, bali banaaba bakuzaayo oba oyagala oba toyagala. Tannaba kulaga byakulwanyisa naye ajja kulwana naye abazzeeyo. Otiisatiisa, tosobola nakuntiisatiisa, tosobola nakunkangaka, oneewerera nga weewerera. Abantu ababagamba temuva we mulondedde bagambe batika abaana baabwe abali e Bulaaya bakomewo wano bajje bakakuumire wamu nammwe. Hello. Mubagambe batika abaana baabwe abali e Bulaaya abali mu Amerika babakomyewo wano mu kulonda bajje bakuumire wamu nabo akalulu. Akalulu nina kamu lwaki okayombera? Kansabirwa ddembe nkakuwe oba nkakumme. Gavumenti bw'obanga ogikyawa gikyawe, nange nkuweerera amagezi gikyawe nnyo naye tokyawa bulamu bwo. Ng'ebula ennaku 16 tulonda ababaka abanaakiika mu palamenti ye-12, akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kawandula akwatidde National Unity Platform bendera mu kuvuganya kw'omubaka anaakiikirira Nakaseke mu Mambuka. Okusinziira ku kiwandiiko ekyateekebwako omukono ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama, ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno abalonzi 6 kwabwe 10 abaasemba Geoffrey Kayanja tebassaako mikono gyabwe nga bwe kyetaagisibwa. Ono yeegasse ku banne 6 okuva mu opposition abazze bawandulwa nga mwe muli Mathias Walukagga, empapula ze we zaggwako, Sarah Kyalimpa yali ayagala okukiikirira abakyala mu disitulikiti y'e Isingiro, omulonzi we yasayininga emirundi 2. Christopher Tegeka ow'essaza ly'e Buyanja kigambibwa yagaana ekyoja mu miro okuva mu Lwokaano, ate ye Sharifu Ntanda ow'e Isingiro North abaamusemba 2 baamwegaana. Best Arnold Ankunda nga ye wa PFF baamugamba omu ku baamusemba yamwegaanye. Daniel Mulire yali avuganya Engineer Hashim Magogo ku mubaka wa Budyope East yalemererwa okuleeta obukakafu obulaga nti yalekulira okuva mu buweereza bwa public service.